Yes, mbaniriza nnyo byonna gye muli abatulaba wane ne tutudde wansi mutigwa fano ku masengere we tuli otusinzidde obaweereza era tugenda giyita tutya weeka yabwe masengere ki under that tree kibozibozi tafe wansi wano masengere tutudde embozi wansi wakati embozi wansi w'omuti gw'amasengere oba embozi ku masengere embozi ku masengere kiwedde embozi ku masengere embozi ku masengere nenga era bw'otunula emabega masengere ogalaba kizimbe kyasinze mu Kampala bwetusinzidde okuweereza kwe kusangibwa CBS BBS n'ofiisi endala eza Buganda gwe mutima gwa media ogwa Buganda omutima gwa media ogwa Buganda kubanga era zonna ozisanga wano kituufu media house zonna ezaffe zisanga wano main ezisinga amaanyi BBS Uganda BBS Telefina taata kati ewezeze emyaka 7 ekikubye kati ffe babaaba emyaka 27 naye nga tubasabira mujje mu maaso because omuntu n'aba afudde era asigala akyagenda asigala alumba akuba yakusookawo aba yakusookawo so bwe tutyo tugenda otambula naye nga tugenda tuna ensonga nyingi nnyo ng'okwanjulira programu eno nze ndiwa bampita Kamoga Abduswabu erinnya eryange kuba omuntu bayive kansomesa abantu omuganda olina beera na linnya Ssaabasajja Kabaka eka yabeera naki n'amannya abantu tujjukanya nnyo ensobi nga tweyanjula mba amannya gange Ssaabasajja Kabaka yekka yabeera n'amannya ng'omuntu olina erinnya so nja nkitereezemu erinnya Kamoga Abduswabu Munnabugerere Kangulumira kiri mu kwata luguudo ki okwata Gayaza yingira awo Kayunga district kati Kayunga district mu constituency mulimu Kayunga mulimu Bale Watebandeke Wabugolobi awo naye atwalawo mu Ntenjeru North mu Ntenjeru South osanga nanga atwala oyo Honorable Patrick Nsanja Mabirizi era nga ali omu ku organizing committee etegeka amasaza sajjange mutumiddeko nnyo MP antwala awo kuba yatwala Nazigo ne Kangulumira kati nze wa Mukangulumira ekyalo bukeeka weeyanjudde buza kubeeka banga batulaba bannafa ab'e Kayunga district Bannabugerere ng'essaza bannange Bannabugerere mwekuume tujje tuwagire essaza lyaffe amaanyi omanyi mu kibinja kyaffe sofa abasebi tulina akabonero kamu ate ffe tuli bemawokota muwokote nange neyanjule nawe weyanjule ogambye tuba na linnya erinnya eryange Bukenya Gonzaga ensamba nani wansamba era mu lubiri omulimu gwe tukola ffe abayunga abayunzi tuyunga mwabamenyese abakyusemu emikono ffe tuyunga Kabaka taata era mukisa mulungi nnyo nti Mukama amukuumye bulungi tetufunanga chance naffe tugyetaaga naye nga ayongera omukuuma omukulu naye nga amannya Bukenya Gonza erinnya Bukenya Gonzaga eke oweka yabwe basinga ogwibadde olakale oweka yabwe Gonzaga nga mpereza program gye bayita Kyakala mu ddiiro lyo every Friday lwakutaano nzibeera ssaawa 5 ekiro anti bene yasiima ekirwadde kya covid we kyajja wajjawo embeera ya lockdown buli lockdown we yajja bene n'agamba abavubuka bange bakoze ntya kubanga basigala tebebowa waka basigale nga banyumirwa embeera eyo n'asalawo basanyuse n'abalala obutafuna depression n'ebirwadde ebirala ne bali introducing a share gye bayitaani Kyakala mu ddiiro lyo era eruddeko twakitandika mu covid twatandika ne abaana baali bangi awo ba Aklamu Batashi Bakunta so paka leero bwe tukoze eki bwe tutuuse olunaku lwalero ndi happy okubeera mu ki pozi twagiyise show yaffe show yaffe ekibozi mukati embozi ku masengere program gyoli bagiyise embozi ku masengere mugenda nga mugifuna naye nga tutunyako ebintu binyinyi ebigenze mu ggwanga ffe tuli mu lifestyle na entertainment yokka era omupiira tukusaasidde ebyobufuzi bijja kujja nga example tomanya tuyinza obutabyewala nnyo lwa nsonga kuba nabyo bigwa mu kko wange lifestyle yaffe tulinako kuba ebyobufuzi tusabyewala era bw'otunulamu ennyo
music kati ennaku zino atambulidde nnyo mu byobufuzi lwa nsonga era ogenda owulira federation byabufuzi ogenda owulira ki byabufuzi naye ngaolunaku olwaleero nga bwe tubadde tuteesa eno show yaffe babiri era saagala oli agambe nti ate ono ye host ono tuli mu kiboozi lifestyle yaffe ya kiboozi olunaku lwe tugenda kwogera ku kiboozi ekitinga okutambula muganda wange n'ekintu nze ekyesikkiririzaamu omuntu kera ku makya n'agamba omuyimbi agudde ekintu ekyo nange kinnuma nnyo omuntu okera otakumanyi kiva mu bawagizi lugezigezi lwaffe abawagizi wano we tuli buli omu alina omuyimbi gwakkiririzaamu buli omu alina omuyimbi gwayagala era gwakkiririzaamu naye ebiseera ebisinga mbuuza nnyo nga tonamujja tulina olulimi olujajinga katonda olaba oli because abayimbi baneeno nze mbawanye ekitiibwa ntya omuntu akeera ku makya nayingira studio music is art nakeera ku makya nasiiga ekisiige kye gwe nakikuleetera nayiya kati obwongo bwataddemu oba butono oba bungi bonna bwaba ataddemu n'obudde bwo nze nsookamu akuleti eyo oba obudde bwataddemu n'ekirala kyaba asiize nakituleetera bwatu bwalabye nze nkitulanga imagination paper wetwakoleranga art atudde wansi nakola imagination paper nasiiga natuleetera sooka omwe credit olwekyo by the ekikuziza music industry endala eyo nga mu Nigeria ze twegomba basooka kuwa respect muyimbi oyo bamwagala ne bakimwagaza kati oba ojagala kumuwabula omukriticizinga olina okumuyita nemudingana n'omuzo nemunyumya n'omugamba naye ate nekyasooka omuwa echansi omugambe lwaki wakoze boti nebo note tomukubira wadde ekinabeera bwe kine bwe kiti gyekyesikkanya nakyo tuddemu oluganda luno okwagala love ekulembere ekintu kino nga tuwogedde nti tugamba ffe nze naawe tulabika tuli ku sayidi emu egamba nti tuzze okulaga abantu nti nga tonnagamba nti omuyimbi agudde sooka otegeere kiki kye bayita okugwa okugwa kyeki ekintu kyonna okugwa kiba tekikigwa nekigenda nga we tukola business okuyimba its like naye eringanga business yo business okujjako ng'oli azze kwesanyusaamu n'okuyimba kyemanyi business ate wawe ekyo kye bayita time nti tukula n'emyaka ne time obudde bwe tuba tukoze eki waliwo ne generation ekintu ne kijja ne bakyagala ne balinda ekikola ki ekiba kizzeeko nti olaba omuyimbi ajja kujja kuba oluyimba by that time ayingire business yaki y'okuyimba abeereko ayiye bamwagale naye omuyimbi oyo bwe baba bamwagadde agenda sigala ng'ayimba sometimes kye mwalaba mu kusooka kitime etukuba ne mukimanyiira kinga ngenda kuwa example wano nti waliwo ebintu ebizze nga bulaba ngenda kuwa ku moringa yavaamu mu ggwanga mwali moringa taliimu mwali naye omuwulira okyamuwulira naye kitegeeza moringa yagwa oba olowooza emigaso gyali akola gyaggwawo ebbula lyayo kali wa bbeyi kitegedde nooza nti abayimbi bano okuddawo n'omuddako n'owooza omuyimbi yagwa omuyimbi yagudde gundi agudde waliwo time weetuuka nga we tukola naffe bizinensi zaffe buli muntu ku nsi afeesinga challenge nze simanyi njawulo ki eriwo wakati w'omuntu n'omuyimbi n'omuntu owakola art fena tuli bantu naye kitwawulamu oli kyakola oba omulimu gwo ne talanta y'omuntu yetwawula because fena tuli bantu n'abalina ebitone bawe ojjasanga omuddusi omuyimbi osange omusambi w'omupiira osange omusizi w'ebifaananyi osange mukowa bingi nnyo kubanga olaba mu nsi muno waliwo ebintu bye tukola time neetuuka nga tokyasobola kukikola kiringanga n'ennyimba omuntu ayinza okuyimba kati nga Bebe Cool ngenda kwogera ku Bebe Cool ayina oluyimba mabega kuskus ti kuskus njagala mbeere naawe kuskus oluwuliriza layini zaazo kati time eno sisuubira nti Bebe Cool ayinza okuyimba kuskus essaawa zino stage asobola naye okulufulumya ng'olupya okitegedde nti najja n'akola olimba nga luli mu kategole yaki ya kusikusi yugedi nti
time etuuka omuntu nakula nga naye wobeera n'ennimiro ennimiro mwena mulina ennimiro kyogamba bw'olima sizoni esooka bw'oteekamu ebinyeebwa you get nga woolimira ekyegere ebinyeebwa ebisooka bijja kuba byaki bigenda kuba bigimuka bigenda kuba bikola ki naye kigenda kujja mu nnimiro time egenda tuuka egenda sigala ng'olima naye sometimes ebyolima bikendeera okuba nga bitwalibwa produce ekendeera olw'ensonga olimyewo kyekimu kitegeeza olina okyusaamu kati abayimbi bano tugenda tubajajinga nti agudde naye sometimes gwe ng'omuntu oba omuggyeko sometimes ki ebirowoozo kuba basigala bakola ki bo basigala bakola kyalina okukola kiweerabidde oweeka yaabwe abayimbi bano fayini bayimba nejjukira akatale era keekamu bonna bayimba naye akatale ki keekamu naye nga wogambye tubajjako ebirowoozo watuuka ekiseera nga kati for example waliwo omwana aba aleese ekiriko abafaani ne bakiripira ekyo tuli mu katale tuli mu owino Molino fenna tuleeta ki tuleeta olalese meloni olalese miyembe nakati era you get emotoka ebe yakayingira bamanyo gipapira niera bamala sometimes ne badda ku motoka ne baddayo emotoka mubamu bazo checkingako bwe kidunga bwe kidunga bwo kimanyi buli kintu kiri kiyaga kusala abasala endivo tambatumide kanywa abatisali bafa basala endivo tawo mu wino wansi abakola mu butale yonna opa complex awo batumide abasala endivo tazenga tezengo ibiki nti bwe ngonde kiba kyakajja ekintu kirine bbugumu ate kitulina okuyiga ku bannayuganda oba kiri wano oba n'ebweru simanyi nti abantu basiima ekipya ky'oboolese bakuwa obudde like buli muyimbi bamuwa chance nti nze kye nayiga kye natula n'endaba nti nno buli muyimbi waba alina kyaleese ngenda kuwa aganaga kalifa yajja ndabirawa ye mama kasuze katyankwata inakukunda mama ng'alina buno engatto ze ne style n'eddoboozi ng'alipya mu bantu ne baagala aganaga nashiwanda yamubira okitegedde kyogamba aganaga yagwa hanze teyagwa ne just ekiseera kye naye kati omuntu ayinza okuba tamugoberera ng'alina n'ebirala byakola n'ebyatege mufudde bize nga bw'olaba nti tulina abantu be tubadde tumanye ennyo noba ng'omumanyidde mu kino kati abanga Bobi Wine yalinga muyimbi kati yadda mu yobo nga life y'obulamu bwekola ki bane Bobi Wine yenye yatanga koma kalubenera najjanga nakuba bada nakuba kiwani tukati nakuba paradiso enjawulo omuntu agenda kugamba nti ba Bobi Wine nga bo we bali ni Bobi Wine Chameleone ne Bebe Cool abantu abasatu abo omanyi lwaki we bali wagira timu ki mupiira Uganda wano ndi Sports Club Villa timu yange okitegedde kati bwe tuba ne Sports Club Villa ye timu yo nimba njaga tugendeko ebungereza abantu basinga otegeera olinayo timu ni wa Manchester City eyo kati bana basajja mukama yabawa chance ba Bobi Wine Chameleone ne Bebe Cool n'abateekawo ne bakola ebbango nti bayina personalized funds nkogedde na mu luzungu nti bw'osanga omuntu ng'ayagala Bobi Wine tojja munyumizaani Bebe Cool oba Chameleone kati kyobalaba n'ekintu wewe mabegawo kye baali bakaya n'ekya enamba ekyenamba wano Uganda abo basajja bakiggala lwansonga bw'osanga owa Chameleone wakulo Chameleone enamba ki nambe bw'osanga owa Bebe Cool agenda kugamba enamba embu bw'osanga owa Bobi Wine agenda kugamba namba pozi ng'osanze ffe abatulwa ne tuwuliriza music ne tugamba wadde mwagala naye omusajja ono amanyi okuyimba n'owayo ensonga zo kati enkugamba nti abo tebasobola kugwa lwa nsonga abaagala bwemba ng'oyagala Bobi Wine kati bano bakingisaho nabo bagattako nga naye ng'olina maini era bw'osanga owa Kenzo era oyinza omugamba oyagala Kenzo naye kati kubano Bobi Wine kiringa nga wolabanga nkukubuuza ku nze ndi wa Arsenal nti nze ne wonna ngamba otya Man U ketwala ekikopo ndi waki ndi wa Arsenal kyebolaba nti kati abo bo tebagenda gwa lwansonga bo bazimba teritole yaabwe balina obuzinga bwabwe nti balina bafaani Sangoli Biona Iranda Firebase crew oba Firebase army Gagamero family kati abo tebayinza tayinza kukera ku machana kukosa eri enkola egamba nti omuyimbi akoze eki muyagudde kati abayimbi baneeno ngawunzanga nga bw'okikoonyeeko ekitegeeza bano abasajja baatula wansi n'agamba fan is a factor mu muziki wange so ekitegeera kati ate bano abayimbi abanga bw'okiwadde wa make example jambudde bayimbi abazze waba akoze fan base tesustaininga lwansonga eri emu nti
sometimes ogenda okulaba nti I'm sorry kino twogera fact nti abayimbi abasinga bonna twongerako bongere ku kiri kye tulina oba nkitwale nti olabanga bwe nina supply yange eno kubanga always supply yange yesooka supply yange ebeerawo kati nengattako bino ebirala nze olaba enfuluma ebweru nensanga sigirina nzirayo naye wadde bino ebirala mbikolaki mbirina nti Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool bazimba fan base nti kati bano atenge eriyo bano abalala ba Fik Famaika baita ba Famaika bani ba Famaika ni ba Spice Diana ni Shibaholics mabegao Timwe Dikenzo wafuna muno omuwala yani eyajja n'agamba nti no ensanga mbabale mu kino kyataka ayo Kayondo Leila Kayondo yagaganya Alien Leila Kayondo oyo agamba Alien tamanyi kuyimba yagamba nti no engeri bannayuganda mutuveeko nti mutusibyeko muki Alien kimenke nti ipoza ayimba ki nakola n'ageegenya nti kyembadde ngenda okugamba nti Alien Skin ate naye ekyennamba si nnamba emu si nnamba ki ye yakubye laavu penetrating nze kati bana bonna abantu abayimbi bangi era batali happy Alien Skin ngenda kigamba mullo nga bayimbye naye nga tebafunangako teri muyimbi yali azemufuna kati Alien Skin ali kubana is in 4 sokoreke njo mullo oweka yako sokoreke se kati yani namba abayimbi abasinga abamu kibaluma naye oboyogera bota abayimbi olwensonga ntayagala kubeera awo kati wani atayagala kuba Alien Skin wa leero buli muyimbi yeetaaga taata nanga awo siriro yawo so omuyimbi ayimbye emyaka n'emyaka emyaka n'emyaka omuyimbi Alien Skin najja n'ekyo nkugambye kiri nti always abantu baagala ekipya ate kati abatalina mutima gumanya nti music wabaza Alien Skin waze kati buli omu waliyo abali eyo nga balinda Alien Skin kugwa mu mbeera likyo nagambye nti bannayuganda baagala nnyo nti gundi agudde naye omuyimbi tagwa lwa nsonga Alien Skin yakonkonako ewuwo nagamba nti bino time ye yatuuka nakuguniiki wenalabira omuvubuka oyo kyali kivulu kyanu twali erugoga awo kyali kya Gravity nagamba nina hit 11 by then nina hit 11 nze omuyimbi ekali na hit 11 statement njijjuke yali lugogo nabamwadde kuyimbamu ka kuyisaamu ko gaali nagamba nina hit nze omuyimbi ekali na hit 11 mu mwezi ngamba naye ngeno okudda emabega ng'olivazinzemu ukoze emabega gamazima nga bulimbi lwakuba naze kuzina tonkaka sitadenja biki ng'abantu bola bazibaala gola abantu baali babaala akalongo ka bosiko ate nekiba nti kyekyenkugambye ku kiri nga twali twogera ngeri abayimbi gye bajja mu Kalifa yajja ne sitayiro ye ibiki kati nono naye tulemuka abayimbi abazza abayimbi abazza Kalifa aganaga yaleta kati kagambe ku sitayiro kiki mbadde nkugamba ekyokubanga abantu baagala test eyo empya tulina aganaga ne tujja ne tuba ne Bafana naye yaleta sitayiro waaki mina pomere bomlinga ina ngo speed eyo ne tujja tubeera ne Johnny Black kati nga nkulabe music abantu ekipya tiwolaba uniqueness bwabwa tukonekete give me your number tukonekete nge tukone yugete engeri jayimba mu iddoboze ne bali bayinga ne bali agala chovola baba ne test buli gwe bagala baba bayina ensonga kati ekizibu ekijja nte ngwa matino omuyimbi tagwa we wano omuyimbi mumwagaddeko ki mulimu abayimbi abajja ne bayimba ng'ayimbye engombo engombo kati n'omufuula omuyimbi kati omuntu agenda kugamba abamuyimbi naye abayinanga olaba nti nno season egenda tuuka ffenna tulime molinga naye nga molinga amale molinga kyekiriko kyebalanze kikiri ku maketi tikyekiyiseemu kati wawo kyetuyita engombo ngenda kuzza mu music ew'engombo yaliwa music ew'engombo olaba kati nga olaba omusajja n'akeera ku makya n'agamba nti nno olusuku lwaki olusuku lwa sementi kati eri ojja kugamba olusuku lwa sementi yagwa naye tagwanga yalima ennimiro ye n'alima gundi we n'amuleeta mu katale ne mumubayinga n'addayo yugeti era alina byaleeta ebirala n'aleetayo omuwogo n'aleeta naye mu biki tagwanga naye ekintu ekiba kiyiseewo n'ekizze muba mulina ensonga lwaki mukyagadde
nti lusuku lwa sementi just imagine embeera gye twalimu eyo lusuku lwa sementi bw'olulaba just imagine abawala be tulina e Kampala ennaku zino ng'olina mukyala we waka olina apartment yo olusuku lwammwe manju endagala njubuluze simple life todaaga gwe ddayo owuliriza oluyimba olwo byonna bw'oba oluwulira era olinda paati egi emu ewaffe lusuku lwa sementi ematooke maki mawaate gy'olinda byonna ne bwoba oluwulidde ne bw'owulira livimu era oba olinda ki byonna bino ebirala bijja nonda kuwaayo omuyimbi omulala ba ex bange bonna baakola ki kyogamba yagwa era ina nakala astagana okitegedde astagana yagwa naye yajja n'ayimba ku kyemukola ki ku kyetulaba ekyaliwo ekya bulijjo embeera ya bulijjo yajja n'ayimba ku ani gwe tolina ex so kwegamba vibe eyo nti ulya yamugamba nti sirina gamba ndi single sirina gamba ba ex bange bonna bafa yuget era ujogendeza nemba mu bbala onina lero era bonna batuuka sira okyegedde ndowooza nti kati oli omuntu ayinza okujja n'amubanja oluddako nini yeerabira nti kiki ekimulesa kati nakuwa example ya Kyayi Wenjayi wuliriza bulungi oluyimba lwa Kyayi Wenjayi weebuuza lwaki Kyayi Wenjayi yayitawo omuwulirize ati alimu lungi alina okuba ng'akola ki Kyayi Wenjayi I have a true story twantubeewa ffeeyo nonaasonyiwa ab'ebyobufuzi ngo balaba onalebo waffe oyo mulungi sebo bino amanyi akalulu k'omukyalo nasula mu nnyimbe banosula mu luyimbe abaana bafumba kacyayi awo bateekamu bulungi entangawuzi biki nga bateekamu ki ekikoola kati kacyayi mulumbe katambula onalebo yeebaka otulo baba ku makya saawa nnya katanava mu musana awo nafe neŋŋamba omwana waleeta ate oluyimba lwo Kyayi Wenjayi wakrediti nti nali mbiraba nesanze bbiri tuli eno mulumbe kati so bantu nekyokubiri n'abantu balina engeri gye bakitwala ate nga byayimbyeko reality kati okusa ku mbeera abantu kyebaagala imagine chairman waba afudde Kyayi Wenjayi kakusobera chairman you get nature you get kwa chairman biki tuli eno mulumbe kagamba kago kati omuntu ayinza okuddawo n'agamba planet tuwa olulala planet leeta kyova olaba n'olimba lwe yazzeeko simanya olimba omusezi simanya tuli eno omusezi omulogo ku kyalo omusezi muki ono ye musezi olulaba lutambulanga no era bw'olulaba lutambulanga Kyayi waki kubanga ate kati ekizibu kye tulina ku bayimbi ekitalimba Bobi Wine ekitali ku baali abalala nti ngasooka n'amanya ng'ogambya ate nekyo ekyabakolera ennyo bato zaabwe zali herefe kitegeera balina bato yaabwe ng'oli ng'ogambye ng'otanazo ngamba abasajja balina enkambi zaabwe nga ziri riyo ng'amanyi omuwagizi wa Bobi Wine waba afulumiza yasooka olupika kitegeera oyo wa Bobi Wine owa Bebe Cool afulumye kati awuliza ono afulumizaani Kataala afulumiza ki ono Kataala nga banga abairi plan ate ngendo ngekola ki etambula mu ekyo ne bagatako showbiz kati leero kyembuuza tudde abayimbi baffe tebalina showbiz abayimbi kati olaba omwana planet afulumiza oluyimba n'ebiki ebiwerekera oluyimba so sometimes olaba ne sente badda wano ne bagamba bafanyi babakaka naye gwe kyozizzaako olaba kiri enaafu because wali abasajja baapugradinganga eiza okumaintaininga bbeeyo oba ogyongerako takkiriza anti kati ekiri kyoyogeddeko oyogedde ensonga nti before we judge them ne competition once omuntu nga talina competition abaana bakuvaako ate oba tolina music wa leero bwa tolina abali mu comfortable seat bali nnyo mu comfortable seat ennaku zino nti abaana tebakola research olutalo zaggwawo music ngeze netulamu kyogamba nti walabanga Bebe Cool yabeeranga mu studio ng'alina okumanya Bobi Wine ng'era Bebe Cool gyogendeeza n'ennyimba zaabwe engeri gye zaatambulangamu ng'ono wayata Kataala oli weyata Mr. Kataala oli n'ata boggolako mazima ogenda olaba nti nno oli nata ndiisa buti si papa ono najja namukuba okundiisa buti najja mukuba gundi luno teri mulimu mubi
you get nti enkoko ekookolima you get nti babanga ne competition mu music waabwe ne kati leero tetulinayo ene muntu nti bacompetinga mu music hits si ntono nti buli omu ali mu territory ye alwanirira kike kweggala buli omu yayagala kyekiri kikuni kyeŋŋamba Gravity kyeyayogerako nti buli omu ayakayanira kuba namba emu kye batasobola namba emu ibeerako bingi nti erina kuba ttiimu ya mupiira nti gundi ne gundi ono asinga ono ne kati Gravity akompitinga ani Choke Zamba nasirika namwesu nakuba ebibye nakola ebibye tewaba nti ochakede music wa competition omujjukira olako kati waliwo batuka kedi genyi competition kyogamba ojukira ebisa bya Gravity ne ona yatente nga asuna ate singa atente nga asuna wakuba teya simanyi Victor bwe yakibala bono wateeke eno nali kumuganzi bono wateeke ono nali wali ne mu music nti mubaawo kye mweyongera ate ng'audience weeri egenda okulaba ebifo mweyongera okubanga buli kintu kyonna mwali yatulaba waneno madinze mukiraba kwani Palaso Alien ate kati obuzibu obuliwo ate n'ekyo kyanjawulo Palaso ne Alien tebasobola kukola ki competinga lwa nsonga it's two different brand they can't era nze kino nkyogerera wano era Palaso yena gyali kiri nti Palaso wakabi Palaso alina music agenda okubeerawo ebbanga Palaso alina music akakkanya Palaso alina music asomesezza eggwanga Palaso alina music ow'omukwano Alien Screen wakabi Alien Screen mwana wa ghetto Alien Screen alina music owaffe ow'amazima atalimu ati ajja kuyimba ku ekyo ekikola ekiriwo akugambe mulo nti nno saasiro oyo aguluma nga tazirina bw'oba tobeerangako nga naaguluma nga tannagufuna tosobola beera naye lyagamba musabire asobole okugufuna asobole okutambula neki nagenda n'otulokakkana mufe twakulira nti abaali bakubye obugole omwabama so system eyo naye ni mwabatuloga muddayo ne mutukeberako omuntu ayinza okulaba layini eyo n'agitwala ng'ey'okusaaga nayinza okubeerayo ng'ologa omuntu nga tomuceekingako n'obeera ku mulogo ng'olowooza ologa kumbe oyonoona ssente zo abali eyo cekinga Alien Screen yagamba cekinga ku oyo gw'ologa omukebereko manya ayimiridde atya gwendoga agwa oba yeeyongerayo oyinza okuba ologa ng'olire so kyo kyenkugamba nti music yoyo kaliko obadde ogamba nti kyenkugamba era kyekyo omuyimbi takola ki omuyimbi tagwa lwa nsonga omuyimbi agwa yoyo lebagamba yalemererwa ni tebalemererwa nabo basigala batambuza ekintu kyabwe nga bwekikola ki bwe kirina otutambula n'ekikuba ekiriwo nti olaba nti kangezeeko okulaga nti ogenda olaba nti n'entalo bw'olaba bannamawulire bannaffe be bagezaako okuteekawo entalo mu bayimbi benyini n'olaba ngenda kukuwa ku lutalo lwa David Lutalo ne Palaso bani abalupikamu omuliro bannamawulire nga bateekawo ekibeera naye ng'ate toyinza pika bantu kuteekawo lutalo nga bo tebalulina abamawulire wetwagala oba kibakolera abamawulire kibakolera ate n'aba content provider ennaku zino ajja n'akubuza owekayaba wavumye Gonzaga wachi wamuvumye bwoti nadde Gonzaga omusajja yakocheza bwati noli playing kati gwe oba wefuddeko ngani nga gwe tulina embeera gye twagala mu kyeki kyenkugambye mu music wa Uganda ennaku zino buli mwana ali ku territory ye afa kukimuzaaya alina ekimutwala mu maaso ntalo tetukyalina ntalo mu music wagenda wa wama wegera boto entalo zitizinga mu butizi ntezigwa entalo tezigwa kuba waliwo time wetwalwerangako ne time ng'ono omwagenda oyimba oli tagenda yimbawo twabirako ne time ng'ebbala Bobi Wine wayingira kamiliyoni wajja bagenda mugamba ebansasagge kati ani awo nayinza okakyogamba nti kiki nti singa wama wogera boto entalo zayo tezikyawanga ziba za wiiki entalo zaffe ate zijja entalo zayo zijja ng'oli alina show ate nga zaffe ba media entalo zadda mu media naye luli omuntu ayagala view n'ateekawo olutalo naye luli entalo amasajja beekubanga ebya serious njuka entalo zaabo abasajja nga ida internet enajja ng'otalo beera ku sirika awo ebya serious gundi kamiliyoni
Leon Island ayina eggaali ekuyitamu oba okyali awo Bob Wine ng'ayinawo bbaasi weebeze kuyisaamu ggaali kati kyoba olaba kati olaba ne Alien Skin agizimbye talina competition. Who's competing Alien Skin? Tell me. Kati ogenda kera kumacho ngamba Alien Skin agudde. Ani a competing Alien Skin? Mbulira. sirabawo. Ani a competing ogamba nti na ali Katengo. Sinala. Kati ogenda kera kumacho ngamba Alien Skin agudde. Atalina ategwa avuna. Agwechi. Omusajja yababuka ye Maddox. Semanda Tematimba Maddox. Yazimba ekizimbe kye n'azimba masengere ye n'alinda kusolooza kati kyo ngamba yagwa lwaki abasigala mu studio mutugamba nti baagwa oli atayimba iki akoze music ow'ebiseera agenoma ebiseera n'ebisiiba ajja kujja kuba n'amagembe kyekizimbe lwaki gwe tolinda gundi labadaba ajja kuyimbira labadaba mukyamu kyogamba labadaba ennyimba zembi nti nsuula olunyiriri n'endukyusa kyusa olunyiriri n'endusuula nzaani ababadaba nti omuyimbi tagwa kiba kiseera ki ky'abayina kibeera kyaffe ng'abantu omuyimbi ogambye tagwa kati kyembuuzo weekayamu kiba kiseera essaawa eyo omuyimbi ky'abayina ogambye nti nno nga bwolaba gwe kyolowooza biffe bye twakolanga mu buvubuka obikola era olusa amaanyi gakenda oba gwolowooza buli kimu kitambula nga we wakibala Alien yagamba we bitambula anti ye tayimu ye bwatu we yabibala tayimu ye twali n'enkundi baaliwo nga babyogera oyogedde bwotyo tayimu ye ebiseera abasajja lwabadaba yayingirangako muri kirabu tebakiriza vest omusajja ayingirira sirikwe nga ayina mu vest byesando nina nange baale muje nayingiramu emabegano nava wano ku TV yange vibe yange ngandi byange kozi naninge ngatonzikoyi nentukawe ekkololo si sando ate nze nali mbigere nentuka ekkololo omusajja nemugamba yuno just nga nina eggaali n'agamba nangamba emunyonyola emugamba yinza oweeka yabwe ne just esawa zino ziri mu katolawulira oweeka yabwe n'agamba kama wamaanyi nobody gambayo so kyembadde nkugamba nti kati wajja kubeera n'omuntu ajja akaya ne champion gudo champion gudo nti naye ne kati bagenda kivuga bakikube just balina okumanya time kyetulina omanya abayimbi bonna gye bali eyo nti era saagala muyimbi agwamu maanyi nga wolaba abalala bakola bizinensi zaabwe zitera okusiruka nze lwakwano kirina gonze nga we nagambye tulina companies zetu ze tulaba okitegedde company nga namba nemanga yakabi nekeera ku macha nevaawo negenda oba nemanga yakabi nesigala ngaekola byekola naye nga tebikyali ku market product yayo neva ku market neva katala kana akantu tujja banoonyango batuwe ku sente jasikuba nnyo movit kyogamba yagwa movit weeri efumiza movit abosop bikiyo nebigoberera then bakompitinganga nnyo ne Samona naye waliwo time weetuuka ekyo nekiba nga gyekiri nga kyoleese weekiri naye nga n'ebirala bijja always abantu bawerokaminga ebipya ekitegeeza olina okubeera innovative kati mu abantu abadde ne mugamba nti omuyimbi agudde no omuyimbi takola ki mu kino owekayabo kitegeeza omuyimbi alina omanya akatale kaaliko mu kumanya akatale kaaliko nayiya ekipya ki akatale kyekeetaaga kyotayina oba tukyagala tugenda kimanyiira bwe tukimanyira kigenda fuuka kya bulijjo waliwo ekintu ekifuuka ekya bulijjo kati nkubuuzeeyo azawi yagwa naye okyamuwulira kyogamba si butali international gokyamuwulira lulinga nnyo tubeere fair osi kiva ku management wate kyapika nnyo azawi muswanizi balimu abayimbi bangi avudde ku ntula ze mubadde mwagala alimye ekirala kati ye nga alina akatale katunulira kati nnyanya takyalima nnyanya za wano nejje eri abayimbi nga baneeno mu bakyala ogenda gata Juliana Irene Namubiru
bebakyala nze abamu abakyasingide mu Mwe Uganda bali kyogamba baakwa. music bamulina Aha. ate bamubaalo mukadde balina n'omupya omulungi. n'omupya omulungi Muyinza waali okumalako wiiki n'ama nga tulina oluyimba lwowulidde lwani lwa Juliana ku radio. naye bamugamba ajja Ekisinga n'okunnuma ku radio zaffe mu lo. Kino ngenda kigamba abali mu radio zonna bapresenta mwenna gye muli TV zonna. Nze njagala nnyo ekyaffe. Yenzo oweka yabwe gonza gagonza. Era nyumirwa nnyo buli wemba ku set nempulira oluyimba nga lwa mwana wa wano muyimbi wa wano newe luba oba lutya nga Munnayuganda omanyi lwaki era tugenda kusaba abaana aba media abalina obuyinza ku music mutuyambe buli wokuba ennyimba onogenda n'oba omuyimbi n'akuba ennyimba 10 DJ nakuba ennyimba 10 nti muli Munnayuganda kyokka yo omuntu ali wansi alinda agamba oyo omuyimbi yakola ki yagwa niyo omuyimbi nawe kennyini nga alina ennyimba nnyingi nze njagala ogenda okola research omuyimbi alina ennyimba tugeze omuyimbi alina ennyimba 10 naye mu 10 tosobola kuba olumu nimokuba kati ate ekisinga okunnuma nze ng'oweeka yabwe bwe tufa bali muno ba DJ ba MC abakola ku radio mwenna ba presenter abayina abasemberera ku bayimbi nti ngokola ku kikwataka ku muyimbi omuyimbi abeerawo nga ku program nza akuba ba Shonipo akuba Bana Boy akuba Mama Vado naye buli wafuna obuzibu ayagala Bobby Wine amuvimbise ayagala Alien Skin ajje abeerewo kukufa kubanga omanyi lwaki nti n'oba okoze car wash mu lo kino kigamba abali ku gundi bonna ne okola car wash oyo Mavado omu Jamaica aba Bajamaika bamwe mu lo newoba oli international cyangwa oli DJ ng'obakuba mu lo teri agenda kulinnya nnyonyi ye kujja kuziika akantu akoyogedde kyempulira aba Nigeria balina ba agent basasula ba DJ bawano okuba music waabwe which is okay ne bava ku music wabati baba Uganda naye ate we bafuna obuzibu nga bwogambye tebayita ate aba Nigeria bali mu covid wano twali mu covid nalabanga nnyo ba Spice Daya na Bobby Wine bagoni bani bonna abayimbi nga bobamanyi baddukira ba DJ bonna bajjanga badduka bagoni nimulodi namulabako nga naye agaba abantu bano ba DJ baddayo mu bayimbi n'atakubanga luyimba lwe nga agenda agamba omuyimbi nti tuzanya music wamwe so ekireetera okuba nga omuyimbi taliwo kiki kye tuyita okugwa omuntu n'agamba gundi yagwa nti naffe ffennyini abatuukirwako music wabo abayimbi tetumuwa time ekirala ekireetera n'okunafuya music w'abantu n'agwa omuntu n'akwata oluyimba lw'omuyimbi lwakoze n'akola nga tutudde wano mu kaprogramu kaffe kano ekiboozibozi ku masengere n'adda ku luyimba lw'omwana n'alukuba nga talina motivation n'enja wadde mwana n'ayogera ku luyimba lw'omwana oyo alikuwa oluyimba talinayo wadde recording pozi recording gy'alina yene yaffe gye twogera nze naawe naye kwegamba abakutisizinga music wabo abaana babamalamu ne contribution eri ku kiri ekigambo kye mugamba olina avayo n'agamba nti gundi yakola ki gundi yagwa ekitegeeze naye sometimes n'abayimbi tubamalamu ki yes tukyagenda maaso abateekamu ssente bannaffe aba Capital Chicken sebo bateekamu akasente gozaga weeka yabwe sebo oba oyagala okulunda ennaku zino naye kati ennunda eyaleero tekyalinga eyaffe eyakalimbwa eri nze nange ndegondi waabwe babeeramu nnyo basangibwa ku nyumba kubwa ne kanjo kya street awekamo kyomanyiyo nawe bwekyokola kiri kimu nga tutudde wano ng'obeereyo ng'okola bibyo tandika na miliyoni egi batandika ku mitwalo 10 mitwalo 10 tandika ne mitwalo 10 giri ku 40% then kakadde kamu tugenda ku 46% tulina ne 60% tegeeza oluvannyuma lwa myezi 5 kati gwe oteekayo kakadde kamu oluvannyuma lwa myezi 5 ofuna emitwalo gye mumeka kitegeeza obanga azimbye ennyumba ze z'abapangisa nogenda notanga kusolooza okola bibyo ate ku nkoko ezo zennyini osigala ngunoga nja kulyako nga bakuolyako nanko enkulu zituuse nina abagenyi bakwa kusheyayo n'olyako oba zifudde gwe tobimanyi kwata mu kalimbwe so banafe aba Capital Chicken bazze okubawonya mu abakaaba by the way lwaki nkyogera nnyo tulina bannyinaffe baganda baffe bali ebweru bali ku kyeyo so kana akantu kano by the way nfunye chance era ojja kukagira bulungi Capital Chicken twagala okuwa advice abaana abali ku kyeyo ebweru eyo
ng'oli ku kyeyo osobola ogenda ku no genda ku social handles zaffe zonna teekamu capital chicken bw'oteekamu capital chicken banoonyerezeeko basomeeko osobola okukuba direct kuliko n'ennamba zaabwe oyogera nabo direct n'osobola okuba nga akasenteko ekifo ky'okukaweereza ffe tukatereke n'abantu okwesiga abantu n'okabawa woddira bw'oti sente zo ziba weeziri nga n'amagoba ago weegali kitegeeza kiriwa nti sente zo ziri era bw'ojja nga emyezi gy'etaano giweddeko bakwata sente zo ezo ziri emi oba bateekayo akakaddeko ne bakassa ebbali n'amagoba ago awo n'okusalawo oba oyongerayo oba toyokola ki toyongerayo tosharinga loosi yonna tugambye basangibwa ku nyumba kuuba awo wennyini wali aluwa paaka awo wennyini ogenda obere ng'okola ki ng'obasanga yitayoko disikasinge ku bizinensi ne ku kanjo kyaki kanjo kya street kama okyawo wali Mr. Paul waliwo Mr. Paul waliwo Mr. Hanesti waliwo Najibu waliwo Francis n'abali ku reception omukulu yennyini CEO munene Pius mwebale nnyo waliwo Sam mwebale nnyo of services mutuusa ku baki faamu zaffe ziririddawa ziri mukono abantu abali side ze mukono eyo bwenje ekitundu kiri eyo wekityo era obanga gwe omulunzi oyagala osobola okujja nobanga okola ki ng'olambulako ne ku faamu faamu jangu olambule kolabe business oba ofunyayo akadde nogamba nekanambuleko business yange njagala okukira ekintu kankyogereko eri abantu always waliwo embeera egamba nti nno abantu batya okubabba ate n'ekirala kiri nti buli wootya risiki tokola ki tofuna lwa nsonga bana ba capital chicken balabidde ebbanga mu covid tubadde nabo tutambudde nabo babaddewo ebbanga ebintu babikoze bw'olaba balanga naffe balanga ne BBS telefayina balanga ne CBS page za CBS kwebali balanga ne kwegamba buli wamu webali ekivulu kyange nakolako ekivulu bateekamu ssente nange kennyini oweeka yabwe bakola ebintu bingi okwatino munayize nyaba mpiseemu enkoko tugendagendayo twayiseemu enkoko mugende muganange MK ali ku kamera musa afe tuli bankoko nnyo kale batu batuyisizaamu enkoko nyandyeko bukikeni wingo nange mbuwulire buntule mu weekend naye nga kyo nga bw'okigamba ekyekyo so mu mbeera eyo gye tutambuliramu bwetyo tugaba bakasitoma ffe abalungi baleete business tube nga tukikwasagana malitaji saana ate nawe ayagala okulanga ne CBS era osooka okuba ku nnamba eno eyange eddala nenkutuusere bakama bange oba kitunzi waffe 0751 70 83 83 0755 7 83 gwe kuba ku nnamba eyo then ojje tulange business online kumpewo konna gwe nkubira twogere tetulemererwa oli mwana wa kaka naye njagaza omwana we Uganda jantulange waka nawe alina kyonna kyoyagala tuyise balage mutukozese platform muzikozese muzifule busy mugezeeko kulikinga social good handles za CBS tusangibwa ku Facebook tuliyo CBS FM UG ogende ku Twitter handle ya CBS FM UG abamu CBS FM _ UG then ogende ku Instagram CBS FM UG ojje ku YouTube channel ya subscribinga likinga sharinga commentinga bajita CBS FM UG official channel yaffe ya YouTube then ogende ku website ino sebo tulinayo ebintu bisatu tu streaminga live 24/7 radio eza Chabasa emaduso n'ey'obujjajja zonna zibeerako abantu abali ebweru eyo mu diaspora wonana mbamuso tufuna then kuliko okusoma amawulire obadde title oli business nga wetuwa ononya kawogo tukayiseera soma ka amawulire agagudde mu ggwanga mu mbuga obenga otambulira wamu n'okumanya information is so powerful kitegeera agembuga ensi yonna kutwala wamu gona then abaagala okulanga oli bulaaya oyaga kulanga oli gwe tetukyayagala kukumenya twasazeewo lwaki kibayita ikirango genda ate emisoso giba mitono gwalangidde onogera mu ikirango teekayo ekirango kyo oyaga kirangira mu budde ekiwa mu programu ki oya Dr. Sam Kazibe oyagala Dr. Kwefu oyagala ya Sofitebi oyagala yani gwejoyagala gyoboyaga okulangira mu naye buli emu eno ki omuwendo gwayo so yeyo ikirango ali mu America olwenso gwaba kireesa atu wano ku masengero kiba kya bbeeyi
kati gwali tukugondezaamu Yo byanguwa ensasula ya mobile money Airtel ne MTN muje tukolagana biba bikola ki byanguwa tezaga so kati ensi weringa je tufuga digital Ssaabasajja Kabaka yasiima n'aterawo enkola eyo nnungi ya digital kugonzaamu abantu be abali masaza ag'enjawulo eyo mu Boston, Massachusetts, mu America, Asia, Japan, China, mwena abakulanga giteekeko ate n'ababaga okulangira ku website tulinamu wakati tulinamu waggulu ku front mu wing byonna muje tulange segera so by the way ninayo ne bachali bange aba photo plus media ekayabwawo bakuba ebifaananyi byonna ebyembaga ebyomukolo ebyokwanjula photo plus media bali awo ngewamunyweza wenyini nga wakava ku park view nga wakava ku park awo wenyini era ojja kuba ekizibu balaba aba photo plus itawo mu abantu bekayabwe mwena mubenga mukikwasaganya mayidadi sana nange wekayabwe mugezeeko kubanga mu following TikTok tekamu wekayabwe Facebook tekamu wekayabwe Twitter tekamu wekayabwe Instagram tekamu wekayabwe ebisigadde gwe liking following ebisigadde bikoleki bindekere so twali tukyali wali owekayabwe amanyi kali omusajja wange nkwagala nnyo kati olw'ensonga wekayabwe obeera ku ground oba omanyi kyekiba kigenda mu maaso obeera ku ground ate ne music wakati okola ki omulimu teri kye basobola kulimba bakutomeza era olaba music n'omutegeera kati abaana baneeno abato because olaba pressure eno eri abayimbi baneeno ebayitirirako due to demand eyabaki abawagizi kati omwana agenda n'atuula akubye hit wamala okuba akayimba katambudde omwana kati ye kennyini olusi either ye yedimaninga oba abantu nagamba nza no olusi okupapa kuno kyaziza kimukozesa ensobi so ekyo kyayogedde kituufu era nebaza nnyo abayimbi abaliwo nga tazze lwa hiti nnyo abatuyingidde ngaakusensera mpola ate n'ekyokubiri omuyimbi bw'obeera eyo mu teweteeka nnyo ku pressure bw'oba olina kyokoze kitwale baappreciatinze ekintu ekyo kitwale nti either kulemezaamu oba kwongerako ate ne advice z'abantu ozikoleki ozitwale obuzibu bwe tulina obulala competition eno ffe tugyeteekamu you know waliwo omuyimbi n'oteekawo competition nga weevuganya era ntera nnyo kigamba abantu nti buli woba sooka okakkane bw'olaba nti nno toyina waliwo wobeera nga gwe kennyini gwe wetaddewo competition naye nga tewali competition nga teri akuliko kyovala musajja wange alien yagamba buli wiiki nsobola okutta kyekyo ekintu kyekikye kuba ono n'omuyimbi ali akikozeko bebeku nga buli mwezi ngenda ttanyi oluyimbi ate nekimukolera yamanya kyakolaki kyakola ate n'abantu batono kyembagaddeko nebamanya kye bamwagala kunti wansonga yabamanyiiza ndabula mwenna abasuubira okujja n'okwemoola kwammwe mu music wammwe ow'amaloboozi amalungi nga mwagala kukola kolabo ne Alien Skin jasi mugenda kukweza nnyimba lwansonga Alien Skin tulina kye twamwagalako era tulina kye twamusiimako ye nga ye buli omu akinyonyola lulwe mukulemererwako ogenda mweripako ate ekyo ekintu ekyo kanjogere nga ntunudde mu kamera tula mu kamera obakakasa njagala okulabula abantu mwenna abayimbi abali eyo oba oli upcoming oba oli ki wenna omuyimbi aliko bw'okola naye kulabo tekigenda kukuleeta no ng'obadde tokyaliwo n'olaba aliwo ne woba oliwo ne woba okoze oti no aliwo asobola osigala nga kisobola okukola kimugattako ate nigenda kusoma nammwe amayimbi akubye wegendereze ng'ogaba kolabo tomala gagaba tomala amasannyalaze oba ogessa nekirala kintu kye nalabye mu music ono kakuba kagundi ako ne baproducer mulimu producer gwolaba nze kino nkyogera ku Kyakala Secret oyo Secret nze namugambako maaso ku maaso Kyakala producer wa Alien oyo producer wa Alien nemugamba lemera ki time ejja tuuka nti time egenda tuuka kubanga namuwulira nga alina kyakuba ekyenjawulo kubanga ffe Kyakala akoze programu yaffe ya Kyakala era ngenda kwebaza ba DJ Lion DJ The Chosen DJ nebaze Hashtag nebaze Sophie nebaze Bakunta buli DJ azze babone betwajja ne tukyaza ba Datsi bani ba DJ mwena abayiseeko mu programu yaffe ya Kyakala mu ddiro lyo mwebale nnyo mwebalire ddala lwansonga
bapromotinze nnyo music omupya true. ne bwolaba show yaffe yebadde esingamu abayimbi abaki Abato era ngenda abapya. kusaba mwenna gye muli eyo abalina obuyinza mu music muwe chance abaana abapya abo muwe chance music w'abaana abapya era ba Lion DJ ne hashtag abaana bachakala ba DJ bonna ne ba presenter bachakala mwebale nnyo mwebalire ddala bakubye music ate kyatuwa amaanyi mabegakaawo Alien Skin yajja n'atugwamu era bwe yali ayogera nakatekane ku TikTok yange yayogeranga shalaga nti abadde atukola ki agifollowinga era Alien Skin large upon yourself webale nnyo webalire ddala kyewakola kyamaanyi nnyo kyanzizaamu amaanyi it's not all about money era kino message njagala njiwereze abayimbi mwenna gye muli abayimbi mulina omuze omulala ogulino anti obadde oli wali eri nga tunagenda mu nze gy'abayimbi waliwo ogambidde abayimbi ng'akwali yegendeeza ogaba kolabo ani gwalina kukola kolabo naye okitegedde tukuume okubeerako okwo kiba kikuuma okubeerako buli muntu ayayaana alina ennyonta enkoko bwe bafumba enkoko era enkoko emmere gye bali okitegedde ndowooza nti toyinza genda kusirabangako nga bakoze okwanjula nendabawo akatogo kamuogo ku mukolo embaga olebeka akatogo kamuogo n'ebijanjalo so ebijanja bivaako olwensonga babusipayisingi self service ebeeraawo janyo biri biki naye era tusirabangako katogo muwoga abeerawo ye akatogo kamanya akatogo so kiri nti tekitegeeza nti omuzala ye tekitegeeza nti oba omukoze eki just buli kintu nga wenkugambye nti kati time ya Alien Skin Aziza Zioni yalina time ye yakuba n'akuba kati Aziza Zioni batalina kyeyetaagisa kujja mu byaze byani oluyimba si lubi mata si lubi lulungi naye kyeŋŋamba nti tululya ati twamusiima naye tekiri necessary Aziza Zioni tekina kyekimwongerako ekina nnyo kyamaanyi kubanga era alaba muganda waffe era bwe yajja era yagikubanga bwe tulina ogikola ki so kati waliwo abaana balina okukola kolabo naani n'ekimeeke mulimu betulinawo faino bafagoni lugoni bafaino tulina katula bano batukolereyo oluyimba nga bo abaana baabo bonna bakoleyo ko oluyimba lumu nga lwabwe manyi abaana abasooka ne babazaalawa mu bayimbi ba TikTok abamu media yose ezimu ne zibawa n'ekiseera n'ogenda okubala nga tuvudde mu TikTok nga tuvudde mu babala abaana babala abayimbi ba COVID ne babala abayimbi ba TikTok ebintu ebi bibiri naye abamu ba province audience si bayimbi ba TikTok tebajja bakyali kiri kye nagambye bubamu bwe tugenda ba Vailota Liam Ani Nouni Alien yennyini Tomudi waliwo Keisa Mukyusa ye naani abalalaawo soke tugende nabo banga be baliwo kati ekiri kye nagambye nti Alien Skin tazerwa ngombo aina style aina music si ngombo kyanjawulo ki ekiri music wa Alien tomuwulira gwe don't you feel towulira ekyenjawulo towulira kiregetoni ekyo towulira ekyo kivivi dance wazinako kivivi dance kyekiri kyo kivi nga muri ku ssomero wasoma ku ssomero music yoli omu abakadde abatwaliramu lwansonga teriyeta kubanga ku ndongo eyo so twalinanga Daddy Yankee yaizo nyimba lwenjagala olujje this girl is on fire tabukira this girl is on fire Alisha Keys utegedde ndongo etambule ndongo utegedde nje nolo lwali lwa mukwano lwa siro waliwo no sibanyo on fire lungo alwo lwali production po ezikone utegedde oyimbe byebikuba ezation pose yakubanga ebiseera ebyo waliwo lwali mu fire biki bikoze bitya omanyo oluzungu ulogamba olwa fire olwa banina olwa alakeri fire banina
ebijja bitabuka kati awo picha eba erinye baya dancing for kuzina ojja nolimba basoba haluzinanga nnyo kugoni papi chulo papi tetenda muno digare in ani so kadake sawe so obato zikubye toba DJ tine ekintu tufuna oyo laga oyo tufuna laga kubanga olaba wano ne betutawulira nengo jasigala nazalibwa ku banza waba boyogera bote banza bakuba ndongo chiba atori yogera ndongo etambula mpya city ya danger nebontisa nebonkanga you know me city ya danger you get simple nainga endongo ekola ki ekidigidda kiri ekiba kibamu ekidigidde watambulako ku ndongo batambulako mwenna ku ndongo so kitegeereyo wama olaba kwaki music wembadde embuuza bamuzanya nnyo mu kirabu olw'ensonga ba DJ watuuka BPM era agizanya because otuuse by the ntambula ennyo mu kirabu ndongo teri kirabu wano kebe uptown gye bagamba eyo ndongo ekololo bazikuba kati kangamba nti nno tugenda kugamba kati kankwa example y'ebinyanyanyanya okitegedde ebinyanyanyanya nabyo byajja ne biwaguza kyekyo kugambye nti ekintu tekigwa omuntu atamanyi kinyanyanyanya ekyo ekinyanyanyanya nga nakuwadde example y'ekinya eba nange ebintu teri kigwa just enkozesa n'enkwata okikutta otya ekinyanyanyanya okitegeera bulungi omanyi lwaki ekinyanyanyanya weekiri kyamaanyi omanyi lwaki kyajja mu music kubanga ekinyanyanyanya ekyo ensonga lwaki ekinyanyanyanya kyajja edda music yabanga nnyo okusinga wakadongo kamu music yabanga wakadongo kamu amatumo ganja zikeke no banyabo ayino omukyala natayina kubanga ganje n'omukyala kye n'omusajja kintu kikulu you get nti nalwewuba ankese simanya ono wire mukabya kati ne bakwata mento ne bagituuza ng'obeera mu ndongo nalwewuba kati obusigala okubando kati bino ebyakadongo kamu obivaako nti kadongo kamu abasajja abatandika ebintu ebyo nabataba serious bitu selector ojjukira ebiseera ebi DJ Black bali serious naye senior B bali serious akubange so tukyali mu school ola DJ senior naye buli kintu omuntu akinamu omukisa ekabiseera ebyo basajja kye bakolanga wamayo kyonyonyodde bakwata ngoluyimba nga lwakando kamu nateekamu natutuzaako engoma waggulu eri danse bo n'abalukubi wali mu kiraabu naluti najalusulamu gundi ekigoma kati gwosigala ozina abafumo simanya abafumo tusanamu entegeka nga twawulabye twambala ngobe mukyalo munange kkiriza omufumbo abeera muyonjo ngeri olumbalu okitegedde endowooza nti yembe yaliwo kati nekijja paka leero we tuli big up to Suna Ben big up to Bazira Tone Mutesa Pulo mukitadde ku level ki endala okitegedde endowooza nti kati bano bazze batyo kyayipi nga bakifuule kyenjagala kati okuspicinga ebirungo spicing n'okubeera ng'ogattako okulemezaamu nti bano bafuna radio ne bajja bakikuba nga babikuba gundi ng'ayogera buli woyogera ofunawo follow-up ate buli kintu wokiremezaamu y'engombo yange kulemerako ne bagira kati nekijja kituula mu bantu ate balina obuntu bagattagattamu mazima obuli kake kati so nga bigenda ne bikola ki buli kintu buli kyoyongeramu nkwateko mu lusiniya nkwata mu kisibo kugamba ekisibo omwana akakwata mu kisibo galaba bwosese so ati bagenda mu Bawarabu Misiri nebagenda mu Bawarabu ab'Emisiri neeri Suna Ben ne Bazira Tone ne bagiyisaamu babikwatamu ekisibo nkugira Suna Ben ne Bazira agamba ngokumanya nga bali bagikyawa era kyamanyi ne weekaaba twagikaali nenga big up to Suna Ben tubaagala nnyo mwebale kulaga maanyi omanyi bannayuganda balina emputtu naye muba nga mwakwata ekintu ekyo ne mukifuula international mwebale nnyo Bazira Tone respect omanyi lwaki
okumanya nga yagamba bajerabira nojerabira tebamanyi bwekaaba kyogamba omwana yakwata mu kisibo ngaakuba okumanyanga bo bagira kyawe bagira tebamanyi naweekaaba ne bagikambya nanga bagikambya n'abaana bo bawanika emikono abalabi baffe abalungi mwebale nnyo kyojasita embeera yeeyo naye nga bwogambye sebo kati balina oluyimba olupya neziza bafana lwakabi kyekyo kyenkugambye nti buli muntu manya teekawo layini tova ku layini ate sigala origino okusigala origino kyekiriwa nti balemere ku kibalina ekyo kye bakutegerako sigala ku origino abudumulasi kiki ekikukuyimbisa nti omusajja essanja eryagenda essanja waki ogenda mu tova ku layini omanyi nze nina ekyo kyengamba abantu te eddogo lyayawukana ennaku zino abantu engeri gye balogamu si kundandogo yayawukana omuntu akuloga kuva ku mulamwa yaloga abudumulasi yamuloga kukyusa sitayiri yaloga buchamani yamuloga kuva ku Bobi Wine kogamba nti eddogo lyayawukana kutomeza omuntu akujja kuki bamukubisa chanisi bamulagiyisa joka omusa bagiyise ekibozibozi ku masengere tuli wano ku mutima gwa Buganda ddala ewali media za Buganda zonna CBS nga ekwataganye ne BBS telefayina nitugamba nti tubatuuseeko ekibozibozi okitegedde ekintu abasajja babatomeza abasajja bagubi kati ngenenga weka yabwe abasajja bagezi amanyi weka yabwe yaliko kati mukakanyiza mukanganga kati nakubrifeninga chaliwa kaligona kulaba nawe atabayimbi ekyo bwe bunafu bwabwe chali nnyo kumbe alina kyakola kyakubala kati wamala okubala nakutomeza omwana okuva yatandika okambala chain nadda mulaga sapula njivuddeko ntanze okwogera oluzungu ntanze nange okukola nga kati ebino olina okwezuula banange nze nomanya kano ke katiba kange ndi loko akatiba kange ndi tinjagala ekyafu akatiba kange ndi nyumirwa nnyo nga gye nkikomeza nga ndi ku seeti dijje nakuba oluyimba nga lwa mwana wawa andi olina engeri gyokifiiringa bannaye njagala nnyo olina akalukooteka akalu kanyumira nnyo akulaga landije so kazeeko omwana agambye atya olina engeri gyoyogeza music nengamba taata omwana ageragamba nti njagala ebirungi bikusanga ewotudde mama so kyekyo ngambe nti tova kuki tova ku origino kati tova sigala mulaini yo namba zira tone respect team ziza bafana kayimba kama lwakabirwa amaanyi tova mu sigala mulaini baza tona ino yakubye punchline nze noyiza baza tona okuyimba ne Sona Ben ebinyanya gwe ebinyanya bya kabi kumanya ebinyanya bya kabi kati kankubu okuva ku layini anyway we just bino tubyogera nga advice si mu mutima mubi nina muganda wange yandibadde muyimbi wa kabi nnyo era wa kabi nnyo era nze mwagala nnyo omwana yajja n'ayimba sango Martha Mukisa najja kuba bize olumanyi olulwimbo olwo lulya bulungi olulwimbo olwo testi zaayo yali akubye ekinyanyanyanya mu kinyanya abaana balukube n'owulira essani yange egaba pakapa oliwe style producer gye yalukola byonna kinyanya lutuulayo byonna kinyanya zola asinga olaba Shiba we yajja kati mbene kugamba nti okusigala ku layini nti ze nali mwagalidde waawo era singa yanyweza ekintu ekyo n'akikuba gundi Martha Mukisa n'asigalira ku kinyanya naye alina we yakyusizaamu we yagenda we yafuna management zino ne management zino tuzoogereko management musudde abayimbi lwa nsonga emu omuyimbi omusanga alina kyanywezeza alina kyazimbye kyekiri tova ku layini sigala origino omuyimbi tagwa ne just kusigala kuki ku layini omusajja olaba yagundi okuva ku layini olumba nenkugamba omwana yajja n'ayingiza ustayo gondonyereza ku music wa Martha Mukisa amulungi kuba akubisango kati we yakuba ekinyanyanya waliwo omuwala omubuufu bayita Shiba Shiba najja naye n'akikuba ne bajja ekinyanyanya ne bakola ki naye nga ekinyanyanya kyali kyani ekya music yono ekitali kya bambazira Tony ekya music kyali kya Martha ki Mukisa
era ujyogendeza era bwakuba ezitambula bwezityo mubi kuba ola mu kinyana tanga bamututedda nga lutule abaana bakuba ngamba tugamba sigala kuki sigala ambazira tono ina punchline yakuba mu luyimbo olwo mbazira tono wawano omwana wawano mbwe kinyanya yali mission kalisebo fusion kati eriwo kati ebaliko ate ku nsi kuno buli kintu kirina time yakyo nalabyeko ku Nimrod ngagamba beba number 1 DJ yakyogereddewa yalina mu bantu bangi nnyo ate nga abadanga abayisangamu eggaali kati nga kikyogambye yemeramu sigala ku oligino bajja kukkiriza naffe batuzaala wanga olumalirizawo yamaze nakkiriza oba obusajja bukuba bisaawe ngenda kusaba yenna ali eyo ekyo ekintu kyonna kyokola wetegeere saba mukama weezuule lemerako ojja kikola nze ffe twatandikira mu bimotoka bya promotion twatandikira mu bimotoka bya promotion naye ekintu olina okukifokasingako olina osettinga kyoluubirirwa settinga goal nawe omuyimbi ali eyo manya kyoyagala tova ku mboozi z'abantu nze nkugamba nga nze oweekaya bwegonza gagonza omuyimbi tagwa just bigambo nakuyita mu mboozi nakugamba nti bannayuganda tumanyiira alina kwezuula kikyayagala oba kyekikuleesa ekyo kiremezeeko manya abantu tebakwagaddeko tubadde twogera ku kuyimba omuntu ng'oyimba oli eyo oyimba mukwano kola research ku mukwano laba abayimba omukwano bakitinga batya ku mukwano beeyisa batya ojja kujja oyimba omukwano naye ng'otunulanga mutuju mukwano nkwagala nnyo nze naavuyo nyagala buli wenkulaba nnyumirwa sembera so you get fashion expression naye yamakulu kikulu nnyo nange nendaba show zange ntuula ewaka nziramu neneeraba olamu nokola prep nenziraba naye bwe ntunuulira oweekayabwe ŋŋamba ekino ekirenze buli kyokola ddamu okirabe teweesudiya ddamu okirabe kubanga nze ndaba bwe bantwala ate nekya bagufuule mulimo si kujja kutuyitamu buyisi si tuyisamu buyisa gaali ate bwe bagamba tosobola kuyimba ddayo naawe oddemu nekira abayimbi kyebagamba kangolesa ekyamuyimbi tagwa biki nze natamu omuntu saazina abanja wizo omuntu njatusembyeo ku wizo waki abanayuganda bamutekamu nomukongolo nze ku nyimba zebakoze ne radio zebakola ne radio sikyalina ze kyemubanje ezo nyimba asooka okuziryako emyaka n'emyaka kyekiki kwe badde tugamba ku bannayuganda tulekere olukamanyiro bannayuganda tuleetera naddala abali baddagala bannamawulire bannamawulire balemeddeko lwa nsonga bannamawulire ffe tulina kino nti omuntu agenda tutuula nga yeesiga Jackstar awulirize Jackstar kyagenda okwogera ku muyimbi oyo amwogeddeko ki Jackstar gyagambe oluyimba lw'omuyimbi lupya nno just siwe ngamba just by example Jackson tajayimba tajja kunyiga byogerawo ebyo Jackson tajja kudda adde ku luyimba lw'oweka yabwe lwe yakoze asooka alukube kati noli yandi download nze ya kitegedde ndowooza nti wizo nga woogambye nti wizo mwamukubira what first nze kisimanyi kiri ku bannayuganda era tweyanza okufuna ekiboozibozi ku masengere kiboozi ku masengere lwa nsonga wizo omuyimbi mulungi nnyo radio yali muyimbi muki mulungi Mese Musambi mulungi do you mean Mese ayinza osamba omupiira yekka n'aleeta Champions League alina osamba n'abalala kati teamwork lwaki ogamba nnyo nti radio yali wakabi muganda wange mu music tulina kye tuyita hit ne mega hit awo gye bayita phenomenal hit oba phenomenal song agombadde sikamanyi kamuse ekiki phenomenal kaluzungu waliwo ekintu kala ng'ennyimba ez'olubeerera nga zo tezijja kuvaawo nga wolaba eza krisimansi kati olwo nolaba oluyimba nti olwafiire ebbongole lutaaya luba lwa sizoni ne sizoni yayo ejja nga tolina kirakyo jja so twogera ku hit moze radio yalina hit abantu abasinga be bajja ne baba confused ku wizo ne bakubuuza hit ya wizo eriwa
naye Moze bajja kugamba nti nno Moze ayina bw'osaawa bweri betuuse ng'owulira okoye ayina sweet lady ayina lesu yalukubayeka ayina romantic kati ezo zaali hit naye kati kankunyumiza ennyimba ezasinga okukola zirimu ebirungo that's a mega hit Weasel wali era respect Weasel we love you so much oli wakabi togwamu manyi sigala ng'olumba sigala original tozikiza tova ku original tova ku line tozikiza kuletera oluyimba olulala nti I shout your name like a vuvuzela enyimba buli twogedde nsaba gwe alaba essaawa zino ogenda ozikebereko bread and butter nti you are bread bobo ganye sweet okujja kanjivuga enjira z'ejjinda tina amafuta ngalina gamala okuva ejjinja paka ntinda owulira kalovaawo nyumbani football ne viboyo football bagoba gulina the football kino kye tugamba nti kati bo bannayuganda nekya bannayuganda nange ndi munnayuganda naye twogera abagezaako okukuba abantu nti Weasel najja radio afudde agenze Weasel namanya muganda wange chali wange brother wange kapo wange bade wange my one agenze kwanga tetumanyi mukwano gwabwe guli gutya gogo ali gwame kwani abantu tugukiriza you get so nekijja ne bafunajja King Saha respect to King Saha ne bakola oluyimba Mpalavu bwe bakuba Mpalavu Weasel akutte ennyimba za radio batanso ziyimba ne Weasel ne King Saha ezo nyimba za mugenzi zenyini ne wobozuulira mwalimu bibiri mwalimu halo mwalimu nolo Mpalavu kati awo ngende okwawukanya ku bannayuganda ntunule bulungi mu kamera MK ndabika bulungi nga ntunudde bwe nti ndi serious kino njagala nkyogere nga ndi serious bannayuganda ngenda nkukuleta ne Palaso we tukutuuse ku music wa radio ne Palaso ennyimba zayimba buzibu ki obuliwo singa tufuna chance ne tusobola ofuna waka wa radio gwe yaleka ne tufuna omuntu n'amuyimba ne tumufiiringa wabanga kituufu wa radio wa we not sure teri ali sure kwekyo bo be bakola ki bamanyi bwe kiba nti nno Weasel ayimba ennyimba za radio yafa mulinamu time emwerowooza radio okudda okuyimba ezo ennyimba oba bazirekeyo we ziba gye ziri baleke ziyimba ani abaluzinga okufuna message y'omugenzi ufa abaluzinga kati waba baziyimbye why do you okikuba nnyo n'okiddako n'ogamba nti nayi so bannayuganda tugezeeko oku appreciating ekiba kize tugezeeko okusiima tulekera okumalamu abantu amaanyi lwansonga buli bw'omalamu omuntu amaanyi naye omunafuya bino ebintu abayimbi bye bayitamu naffe enyo bye tuyitamu mu bizinensi zaffe we face challenges as you invest in your garden nga weeinvestinga mu nnimiro yo n'oteekamu naye ekyo kyennimiro ye nti buli wojja n'ogamba nti Weasel mwamugoba mu music feve abannayuganda mwagoba Weasel mu music buli omugamba tasobola kiki kyatasobola nze nkugambye oyo yenna agamba nti Weasel tamanyi kuyemba gwe tomanyi kikyokola ki kyoyogerako ate buli muntu alina message emuyitamu mu mbeera ye kyova olaba mu Bayibuli tulina ba Musa tulina ba Ibrahimu Musa bye yakola Ibrahimu si ye yakola Joseph si ye yakola buli omu azanya Bobi Wine agamba buli omu azanya epaati ye mu bulamu buli omu alina mission ye buli omu alina ekyokutuusa buli omu alina ekyokukwatako wooli ate bino bye bayitamu oluusi wabawo muoli n'agwa mu nsobi omunyimbi n'akola ensobi neefuuka ensonga kituufu gwe kiki kiki ekyenjawulo ekiri ku muyimbi nange omuntu waabo kiki ekyenjawulo tewali oli kyansinga yali mulayimulaiti ate waalinnya kiyanafe abamu abakola maledi ne ku TV nkitegeera ekyenjawulo kitubaa ku bali ffe tuli baweereza kati kifo ababeera mulayimulaiti kino kikutuukako muko
abaana baggaza bakwisamu Ana eggaali bakuyisaamu eggaali. So to appreciating tuleke kulinda kugwa kwa muntu wabula tubayambe. Kwange essaawa zino ekiriko kiri nti buli we tubawabule naye bwebakkiriza obbawabula bakkiriza teri muntu tikuzuna tayinza kukkiriza muwabula naye ekikulu omuwabudde otya oba omutuuseeko oba omuwabudde otya kubanga oli agenda kudda ku TV ye nga we tuli wano mu kamera ntandike okuwabula omuntu gw'empabula ayina famire ye ayina abaana ayina abako mufumbo ayina gye yawasa ayina n'abamulaba osooka omusabule wefudde ategeera ennyo bizinensi ye bananga abayimbi mubawe respect abayiiya bonna bannabi
kyolina ate woba oleese ekipya kyekyo okitaddemu ki okimaintaininze otya okikuumye ntya teri bayimbi mwenna aba upcoming abajja mwenna abaliko n'abali teri kipya kyogenda kukola mu industry eno emmotoka bazivuze ennyumba bazizimbye abakyala babaagadde bakyakadde kati so bero original weetegeere weezuule naffe abantu ba bulijjo ffe abalaba music w'abaana bano ekyakyengenda okusaba abantu nga nze oweekaya begonza gagonza nsaba abantu abaana baba bazze ku stage mubawe chance mulekerawo okuba abantu gwena bayimbi abantu nga twevuga supi munkuukaawo abantu walanze Kyagulanyi Bobi Wine mwagenda kulonkinga akagoma ka Lubendera eyaze ku ssaawa 4 bwezuula ssaawa 8 ayagala Bobi Wine ayimbe n'obudde so mugezeeko okugoberera program n'ekirala kyenjagala okuwa advice y'abaana abayimbi okukuuma kiri tube nga tulwanako tulaga abantu nti naffe eno bizinensi yaffe n'enneeyisa gye tweyisaamu mu bantu otuuse olwokuba gw'olinayo akayimba ovimbye bantu bavimba dda twalaba dda you get kiwago si gwasoose so banaye betyo wetugenda ofunika programu yaffe nga bingi nnyo byetwogeddeko naye nga emphasis agitadde nnyo omuyimbi tagwa just kyolina okyusaamu sigala original tova ku layini beera waawo ebisiga byonna nabikole naye n'ekitiibwa kikulu nnyo mu byonna na discipline ekyo kikulu nnyo so genda omaliza programu yaffe eno nga ennaku z'omwezi nga 5 sebo bingwa wamabingwa final ziri ku St. Mary's Kitende mujje mubeeyo mu bungi era mubakoola amasajja ga Ssaabasajja Kabaka 18 mwena mukunge abantu bajje babeereyo tubugebuge tubeereyo waawo surprise jezi nyingi nnyo abayimbi gye bali bangi nnyo emizannyo mingi waliwo Masengere Derby BBS versus CBS Masengere Derby nina kubeera bamugo nda kusamba nda kubeera bolo boy nda kubeera bolo boy ona abeera so emizannyo mingi nnyo waliwo dize penalty eno kanzunzu penalty osoka kwetwa kanzunzu nakwata n'okuba yeye emizannyo mingi nnyo so bakunga mwena gye muli apala program eno mwena naso okola kyasobola okukola ennaku z'omwezi nga 5 ojeri omupiira gwa Katale sebo Katale k'ekibuyaawo nakeeyo kubayita okitegeere naye omupiira gyeguli then jeri administration ya CBS abakulu bakama bazinga 5 omwezi ogujja ogwo 8 kadheni n'abakulu ba Lawrence Mulindwa abeeyo Dr. Lawrence Mulindwa bonna nao tiimu oli amagumba paka ava mu office batulayo ntuule ogina mukulu abukawo njali mu ggoolo abbe mukibi akubye baka kati mukama wange ow'ekitiibwa Kawola n'abeeyo ogera omuntu akasozi n'ekitiibwa akasozi n'abeeyo okitegeere bonna abakulu abatutwala CBS n'abakulu abatwala St. Mary's Kitende nabo so nga era omwezi guno gukomekereza nnaku z'omwezi nga 3 mulumu amatikira ga Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri Emmengo gye tuli tubeeyo mujje amasaza gonna makunga nze lyange lya Bugerere mujje mubeereyo nze ndi dabo Mawokota Buddu Mawokota Buddu mujje Ssaabasajja Kabaka asimye okulabikako eri Obuganda ku matikira ge nga tumwebaza okulamula n'okulungamya Obuganda era nga wetumukomeza programu yaffe nga tugamba ayi Katonda kuuma Kabaka waffe CBS FM